obulamu bunyuma obulamu buwooma ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwe endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 bisatu nkaga mu 7 bisatu nkaga mu 2 oba noti 772 lwenda chenda mu mwenda noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 519 715 oba noti 787 997 Yoshtech Services, empowered by innovation. Kale, banaye musiibye mutya, mwasuze mutya, mugamba ki obulamu bugamba butya mwenna abeekumira ku mukutu guno ogwa Unique Media. Samike ge mannya gange era nga tubeebaza mwenna abeekuumira ku mukutu guno. Njagala kutandika nga ntumirako abatulabira mu nsi z'e Europe. Abe UAE mbatumirako nnyo. Leero kantumire ku be Europe mbaagala nnyo mwebale kubanga ate mubeerako mwebale tuwagira. Then waliwo n'abo abakubirako olumu ne bagamba ka airtime kaako ka data kaako. Webale nnyo okutuweereza ka facilitation kaako mwebale nnyo bannange mbeebaliza ddala kubanga bino ebintu bye tukola buweereza si mulimu osooga mulimu gwa bannakyewa tukolera Katonda tukolera Mukama. So oli waba akwatibwako n'abaayo kyakukolerayo tukwebaliza ddala so akumentioninga manya ate kintu kyenyina ku bantu abatera okunnyamba tebaagala boogererako ddala. Tutoogerako tukola ki? So maasawo neeyama oba tweyama nga Unique Media okugulirangayo abantu nze kyentera okuyita okuliisa abantu ku Christmas. Tugula ne tugenda ne tuwa oliisanga ffe betulaba imwe mwesobola mwe Katonda abawadde ekisa mukyesobola. Badde netegeke tulya Christmas ntuule mu ddiiro eryange nkulinde. Oli battu nga maybe livudde ku nganze nga omusajja wange
Lero tukandimuwe naye mmwe tuli kubali nga n'okufuna ekyokulya lutalo. So omwaka oguwedde twaliisa abantu 100. Kati omwaka guno mbadde njagala tukubiseemu ebyo tetusobola kikololooza. Teri kitasoboka. Tusobola abantu 2 betwagala okuliisa. Okkiriza ko kujja kuliisa abantu 2. Ku luno njagala kutuliisa abantu 2. Kuba luli si kyamaanyi naye ku betuwadde twaliisa abantu nga buli mutwe ka shopping omuntu tukabalidde emitwalo 3.5. So ndowooza we tusigala awo abantu 2 ze sente mmeka simanyi naye twagala kitandika mangu. Milioni 3.2 milioni 6. Oyo yenna ayagala otwegattako tuyambako. Si nyingi twegatteko tukole ekyo ekintu nakyo kibe nga kivaawo mu Desemba. Lero si October. Naye kuba akanyama kuba nkakulu nnyo. Abantu balwawo okulya akanyama. Ku luli tekaaliko. Wuno osanga tunaakateekako. Kikirize Katonda akateeka. Naye nga ne kati ate oba oyagala kati akasente tukwongereko. Agende ku 5 kale. 5 abantu bange banaagisobola. Bano bennyimirira nabo. Bagagga abo Mukama bawadde omukisa. Lwaki kitegeeza akanyama ku lunaku? Emitwalo 5. Buli mutoka tugubalire emitwalo 5. Kale ne bwoba olisiza 12. Gwali eyo oba 13. Tageti yaffe y'abantu 2. Yes. Naye we tutuuka nga ze tulinawo siza abantu 2 nga tugenda n'ezo. So katubalire abantu 12. 5. So kyetunoonya osobola okubeera eyo n'oliisaayo abantu 10. Osobola okuliisaayo abantu 2. Bonna Mukama baba bakoze eki nkiddamu tetulina gwe tukaka oba tokiwulira. So details Roland ajja kubaaziba wa maaso awo naye njagala tukitandike mangu since namba yeeyongeddeko tubeere nga tukikola. Kale nkukomezaawo era taata buuza ku bantu. Mukama yeebazibwe. Basebo ne bannyabo mbalamusiza nnyo. Nze nno kambuuze ku b'omu nsi ya Africa. Abo babuusa amaaso abali e Kenya, abali e Uganda, abali e Rwanda, Tanzania, bannange ne South Sudan, ne Sudan eri eyo mambuka. Tubalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Naddala n'aba Sudan y'omumambuka abo beetaagira ddala Kristo Yesu atule gye bali era mbasabidde Mukama abakyalire mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Linnya Alan Kasirye olw'ekisa kya Katonda ndimuweereza mu biti ebyenjawulo ekyo nkyebaliza Katonda. Kale kakati ensonga gye twagala twogereko leero ayinza okubeera nga bano bye bagamba nti tugiyinza okuba tugenda kunyeenya ku mmeeza ezijjudde ebyokunywa ebyebbeeyi. Batera okyogera yo shaking mmeeza gy'onyeenya ng'ejjudde ebyokunywa ebyebbeeyi. So tugenda nnyeenya mu mmeeza naye kansabe Mukama Katonda abeere nga atuyamba tugguse kye twagala okuggusa. Kyenjagala okuggusa kuba tonna kitegeera. Kyenjagala okuggusa basically kwe kubaako okutangaaza kw'enkola. Obubbi buli ku social media kuno. Kyonga kinene. Ate ng'obubbi njala buyita bubbi lwa nsonga ge mazima. Ng'obubbi buno bukolebwa abantu abakozesa erinnya lya Katonda. Batagetinga abantu abagala omanya ennyo Katonda. Bakozesa ebintu bingi, bafiirwa nnyo, balwaza nnyo, airtime abaggwako nnyo, data abaggwako nnyo, babeera eva bagenda kukola charity, of which charity tebeerako na proof nti twagikoze naye okoma kukuwaayo n'otamanya biddira tobuuza. Teri kifaananyi teri ki mu njogera egamba nti oweesa Bayibuli egamba woweesa ki guno gwakkono gwaddyo tuyagala gumanya. Mukati ebifaananyi omanyi nange waliwo eyannumba n'aŋŋamba kati twakimuweera abantu ebintu mu kamera naye nze lwaki nkikola nze it is the only way gye nsobola olaga abantu bano accountability
nti ekintu kye nabasuubiza twakikoze kubanga nasabira obuyambi nabusabira mu kamera ate lwaki mu kuwaayo mpeera mu nzikiza ekyo sikikola awo mba mubbi nze kyova olera ne bino bye ŋŋamba olugendo lwaffe tulukwata ne tuwa abantu ne boogerako ne beeyanza kakati waliwo eyaŋŋamba nti ekyenkola kikyamu kyabwa sitaani oyo yalina mu sitaani nti mbeera mbalabisa kimbaweera mu kamera so kyenjagala twogereko abantu bali kati nvudde kwono omu oba ababiri ababba abantu baffe bali beewale batya okubbibwa ku set nga tuyita ku mitimbagano lwansonga okumanya abantu bali babba oba bafera tebakoma kufera bali kubawa ssente olw'ebyo ebyenjogeddeko olumu naye bantu be bakyazizza ndeesa omuntu talinawo ssente ziddayo talina transport kireke kyatuuka ku nze nze atudde naawe wano bakola batyo nze nno nga bakyakoze batyo oli yeetoloolamu katono n'agenda akubira omuntu nti nze ankyazizza era nnina omukola ki oli amuweereza essente kati akola ensobi gwakubira nga mmanyi ankubira tikasiri okwamye toyina zidda nimugamba nze wendi nagendedde na mu mmotoka yange by then nali nkoze nina amafuta mwegali bulungi nnyo naŋŋamba onaŋŋambye omugambye tolina kyogenda kukola okujja kungokoza eki naye nga mwamaze nadde okukola nawulira ennaku nempulira naye nasirika saamugamba kati nzange mbadde mmanyi mbibalaba nga bigenda mu maaso until ebintu ebyasusse nafunye okusoomozebwa kwa mirundi ebiri ekisooka omu kwabo abakola ebintu bino mumanyi musajja wattu okiraba kati bagenda gamba oli kitundu ku ye oba mwebamu mumanyi era ne badde njogera nabo nga mbagamba omukulu ono mumanyi ng'omuntu naye bino byakola sibimanyi mbadde sikimanyi kubanga ne nasembayo okwogera n'omuntu ono kuba waliwo ebyaliwo emabega nenjogera naye era ku media sajja wadde bonna bambi abajja ewange baba baŋŋamba yogera n'ono omuntu otaasa abantu we nasemba okwogera naye nga ŋŋamba yakyuka era yeenenya kati until this week ewedde nze omwana we yaŋŋambye balinga babiri basatu bavudde mu USA eyo sibamanyi ne bampeereza message obukakafu bwonna nga bambi omusajja wange tabayisa bulungi kati nga ndaba wensirika bali baŋŋamba yogerako otaasa abalala wensirika bajja kugamba tukirimu bameka babiri nange nze omu yekkiriranya kyokka wenjogera ate kyali wange ajja kugamba muvuddemu onyenyeza ebyokunywa biyise kakati ng'oli ku katu nennondawo nkole amazima nkole ekituufu kyekirina okukolebwa amazima gakufuula owedde kati oba nkyayibwa oba nkola ki naye manyi tajja kunkyawa so n'aba abitegedde testimoni yange ya Alan Kasiri waliwo omusumba alina ekkanisa ali Ntebe yakwata testimoni yange n'agikolamu akatabo nze simanyi n'agenda e US nga bw'amanyi Alan Kasirye n'atunda obutabo bw'otamanyi muwendo obwo bwonna bufere bwonna bufere singa yali atudde nange ne mu authority ekyo kyangu ate sigenda mutwala mu kooti kubanga Mukama teyaŋŋamba mbikolemu ki ssente sigenda kulwana ntalo za mubiri nze ye Alan yenze nze no Alan okimanyi wensookera okukulabira oba 20 watt wakolera obujulizi oba wali Sudan oba waliwa yeyo nali Sudan nga bataddeko ekifaananyi ky'ogusajja ogweru ogunene era nze nali mmanyi yeggwe kati obo nabo bayita obufere
olinga atunda kanisa yi kati wangamba luvannyuma nti nobikwata wali tumanyi nga sitegedde na kutegera nti bakwata kumbe kanisa ekigendererwa kyayo kulanga mu makanisa gali bakwata content ono owa audio owa video ne bamutwala bo ne bamusindika ku mikutu gyabo gye balina abawuliriza abali ebweru ne bamaliza nga wansi bataddeko weereza tithe ekimu eky'ekkumi n'ekimu waayo ekyo kyo bakikola kakati now njagadde okugaziirizaamu oleme kugwa bugwe mu kino kye tukoze eki abantu bakitegeere bulungi nti emikutu gino obutasomesebwa abantu babbibwa obutamanya abantu bakola ki babbibwa nze tosobola kunsaba ssente mulundi gumu nenzikuwa nojja nozinsaba ogwokubiri nenzikuwa kitegeeza kuba gutandisa okufuuka omuze anti kati baba wa musajja wa Katonda anti kakati omusajja wa Katonda tasaba ssente ayinza okubafunye anti tasaba ssente ntimpa naye asaba ssente ng'akulaga nti afunyemu obuzibu musajja wa Katonda obuzibu abufuna era buli kaseera ye yafuna obuzibu ate atuukira ku ggwe era buli kaseera gwe gwagamba nti nfunye obuki kati ate toli wekka alina n'abalala bakikola wakikoledde ggwe n'abalala akibakola ki akibakola wano twalina abasajja kamboogereko bano bo tebalina gundi gwe bayita kiwedde ekiwedde yabbanga abantu mu ngeri musajja wa Katonda n'atandika nga okunyaga muleete bweziti ntandise okulaba gwe no bagenda kutika ku nnyonyi bakuzze weereza ssente bw'oti obwona okukola kye nkusabira essaala ekusibirayo nyina mukwano gwange yaŋŋamba ku kiwedde yaŋŋamba nti alina mukwano gwe ye yatambulanga ne kiwedde kati kiwedde bongo omulimu gwabwe kubba mmotoka okisegedde nti saavisi etudde oba yatuulizanga wa saavisi zaali wali namulanda muze n'amamotoka bano abatambula nekiwedde ng'emmotoka bazibba bulungi kati woofuluma musumba emmotoka yo bagibbiddewa fukamira mukama ye mmotoka tugi mu wiiki egi wotafuna mmotoka yo omanya sirina Katonda kati kumba ababbye babe era oba oliawo mu wiiki emu ng'emmotoka bagizizza ng'akasente owa naŋŋamba era nekiwedde ekirala kye baakolanga bino bye bagenda ku leediyo yes mbu smart live show simanya bakyayiza kiwedde ayizibiki kiwedde nga kye bakola jja nayogera byayogera ku leediyo mu tayimu y'okkuba amasimu ennamba bazisomye ez'ofiisi eziri eza leediyo essimu ya leediyo bagidisconnectingako bulungi nnyo nga bakonectingako akasimu ak'abantu ba kiwedde bennyini be bakuba essimu omusumba weebale omusumba gweomutuufu oli mu kkuba essimu egamba busy kumbe teriiko ate ng'abantu mbu yajjanga nabo muki bulungi nnyo nga babeera mu lujja lwa leediyo awo sina kyokka ffe waliwo kye bayita intercom wali oziwuliddeko ezo kati ezo z'essimu ezibeera munda mu kampuni nga bwe tunaagamba nti studio yeeno nga zikola abo bennyini atuula ku mmeeza wali oyagala manager bulungi nnyo kati batuula wali baba olwedde kiba kitegeke nga bakikola ng'oli eno ng'ayagala kwera musajja wa Katonda kumbe mufere essimu yagiggyeeko bantu be bakuba omusumba weebale wansabira ebyo byonna bye bimu ku bye kutunuulirako era tugenda kuyamba abantu olwaleero njagala tubayambe mu ngeri eyo now abaana bano abali mu mitimbagano njogera ku mmwe nze y'ensonga lwaki nkugambye nzija n'enkuwa ebibyo message gy'oba onsabye no nga leero nzija simanyi kye tugenda kwogera kuŋŋamba nti mbadde kwetaaga tubeko kye twogera obiŋŋambira wano naye olw'okuba mbimanyi ndiyise that's why nkukola ki nkuwa nandibadde sikomawo nina be nasalawo sikyabawa nze ninaaba ni bw'aba afasimuwa content wange lwaki abbira ku content wange n'anyaga abantu ena abantu baagala nnyo mbu wano kiyita content simanyi nati babiyita kiyite message sorry anyway lulimi lwa mawulire bo tebalumanyi okay kati addira message yange nabbirako abantu abagamba atya omusajja wa Katonda oyo afunye obuzibu
wetwogerera mulwadde muye ali mu ddwaliro naye tumuyamba ave muki ali mu kwonoona erinnya lyange nze sirina kyemmanyiko wadde naaka kale olira tumuyambe alina mugundi tayogera kati abantu abamu tebamanyi nti balina amasimu gaffe kati oli naakukubira era olira oyogera bangambye oli mulwadde muyi ani agambye gundi neefuna abantu basatu nga buli muntu aŋŋamba ekintu kyekitya kyekimu ne mubuuza oba wadde ssente nti yena nti atugambye oli bubi mu ngeri yonna etasangibwa bakwetaaza miliyoni 12 bakutwale bakulongoose ensigo abbye nno abantu si ssente ntono abbidde ddala kati nze sirina mukutu kwe ŋŋenda genda nkole ki era nsigala kimu nti bambi tokikola kale kuba obuuze mubuuze ali ludda wa mumpe njogereko naye bw'aba kale tayogera tunaagira noonyayo kye weekwasa oleme muwaaki ssente kubanga ogenda kuvumaganya nze lwe naayimirira mu maaso nga njogera ogenda kugamba abo be bamu kubanga nze ono yampeerezza message n'ebirala andaga yasooka yaŋŋambye yalaba bajagala kumwogera naye neŋŋakankiri muleke kale muleke yalaba omuntu ng'ayogera ebintu birungi nnyo ate kati yaggulawo ccano y'oluzungu abasse kati okusinziira kw'omukyalo ono kuba noono naye weeyo si mufirika okusinziira ku mukyalo ono agamba nti ccano eno yaggulibwawo yali besikala atagetinga bali bweru wa Uganda kubabba okusinziira ku mukyala aŋŋamba mbu yalaba message ng'omukulu alanga mbu balina gurupu yaba intercessors ate abo abantu baagala obbasabira okitegedde teri ate ono muyayi balina whatsapp group yaba intercessors okugiyingira tebabagamba mbu kumpewo naye okuyingira gurupu yaŋŋambye mbu $3 mwezi mu 5 okubeera memba buli mwezi kati tusoke tudde awo wennyini nga tonnagaziwa oli asooka laba obufere obuli wano okwegayirira oba abasabi ng'ogenda kuba musabi kiki ekinsasuza omukutu nga nze Katonda yampita kwegayirira anti abantu nduza tebamanyi kinamugambya nti nange okyogedde otya omwegayirizi ŋŋenda kujoyininga mu abeegayirizi basami we bali kati ate mmale kubasasula ndyoke mbeere ekitundu ku bo mbandika ekyo kyamu ku mutwe kiki ennina okukola kasita oŋŋamba nti okuyingira mu gurupu y'abeegayirizi naawe obeera omwegayirizi oba bakwegayiririre olina okusasula sente bwe ziti automatically oyo aba mufere sitawaana na kuyingira mu gumu anti yakugamba nti buno obusente bwe tukusaba bwakuddukanya gundi kakati airtime gira kino kakati gwe watandiseewo yaki nga togenda kufuna mukutu kati tubeere bamazima sana wali osabyeyo omuntu akuwa eddata tubeere bamazima kikolanga nze nange ndi ku mukutu ogw'essomero gwenzirukanyizaako emirimu naye nali kabeere gwe nali nkusabyeko ku ddata naye ng'ojja nali badde nkugamba owaayi mpa ku ddata nange nsobole okulaba bye tukoze eki ate okusaba no tekyandibadde kibi naye tosabira mu linnya ly'okugamba nti Katonda tugenda kusaba bwe oyina okuwaayo sente bwe ziti tusabe oyo aba afuuse musamizi kuba omukyala agamba kati bye ngenda osoma wano byogenda okunnyonnyolako nti kasa kyamusukkako mbukuba ye yayingira mu gurupu after 2 weeks n'avaamu nga tebigenda bulungi nga alabo yabuyita bufere bungi n'awandiikira n'addukira ku Erika Mukisa ye Erikani Eric Mukisa ye Erika ne Bambu n'agenda ku channel yaabwe mbu agezeeko okugamba bano abantu naye nga waliwo ekitagenda bulungi waliwo omwami atufera waliwo akola waati kwa yayingira mu gurupu bwange erimu abantu 27 kati ye nga yaŋŋambye nti gurupu si $3.5 nti olwo kiwedde oyingidde
buli mwezi buli ali mu group bamujjako $3.5. Abantu 27 ezo sente mmeka? Awo osobola obalabalamu. Kati tugenda kusoma. Yagambye kati bino byawandiika bambundooza Erika oba baabira basimanyi nete yagamba tebamuddamu. Bamuddamu mukazi wattu. Bane Erika ali ku. Yagambye I recently joined an intercessory group. Erinnya lya intercessory group naliteekawo on WhatsApp nga 9 August 2025. From the day I joined up to August 18th. So kitegeeza yayingiranga 9 ayika yagifulumanga 18. I was scammed out of a total of $520. Oh, weeks US dollars from nateekawo erinnya the intercessor group leader. Saagala kwogera linnya for now. Yes. Newe kinalemerako nja kukakibokola ki? Okulyogera. Because olaba omuntu ono gwenjogerako asiba exposinga obufere bw'abalala. Kalalenga yeye mufere nambe mu. Kiba kikyamu. Ate abantu ne toloza nti basiru tebategeera. Abantu bategeera because nabo bajja bakulaba nga tolina na kyogenda kukola ki? So kino kikyamu ekyokusaba ssente oku intercessor. Bulungi nnyo teriyo group y'aba intercessor gye wali oyingiddemu ng'esaba kubanga eyo eba calling oba wayitibwa kwegayirira. N'agamba we yayingira amazozi sasula ziri ne nayingira olunaku lumu nga yakayingira. Omukulu n'amukubira n'amutuukira n'amugamba yayingiranga nga 9 on 10th August. Omukulu n'amutuukira n'amugamba he wanted to upgrade his Wi-Fi internet. Alajja upgradingamu n'agamba naye kijja kostinga $174 feya. Agala gisasulira ndoza feya ja upgrading. Mbu n'amugamba I told him I didn't have the full amount. Ne musindikira $7 enkeera the same day. Nga 15 n'amugamba njagala okwata date yayingiranga 9 nga 10 n'asabibwa ssente eza Wi-Fi. 15 n'amugamba jukira wali yamu 7. 15 n'amugamba balance kuno simanyi kubeera omuntu ali serious agamba munne siina muneka balance nekolo yabyerabira ndowooza nga 15 n'amugamba baamuyise oku ministering Kenya naye tayina ssente za transport oba mafuta. Kati sooka okomekaawo. Era n'amusabayo omukyala n'addamu n'amusindikira $10. 15. Nze sirina gye ŋŋenda kubuulira. Owulira? Sirina gye ŋŋenda kubuulira. Ne batantransportinga. Njagala okulaga. Olaba ne bwe mba ŋŋenze mu kyalo gye ne transportinga nti nga nina amafuta gantwala ne ganziza. Mwana wattu otuukayo ne bakuwa transport. Kati oŋŋamba otya nti bampise Kenya. Abampise lwaki tebantransportinze? Why? Olwowo okubirowooza. Tayagala basaba ssente. Nga nnonayo ki? Kubanga lugendo lwaki olugendo okumbonyaabonya nga sirina ssente ntandika okukaluubiriza abaana maama bange eka ntandika okukaluubiriza bataata bange baganda bange mumpe ssente ŋŋende Kenya mbuulire enjiri. Owaayi ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748533 Kitegeeza gye bakuyisa okubuulira oba toyina beweebikkulira n'obagamba nze bannaye siri bulungi. Wulira nze Alan Kasiri. Nagamba bwe nti Mukama nkwebaza ompe ekyokulya n'ekyokunywa sijula nkifuna kubanga nkola n'emikono gyange n'ompa omukisa
naye mukama gye ngenda okuyita gye bagenda okumpita okuweereza mbadde nsaba abantu transport ngesagala kutuuka eyo nkole ki nime nfune transport era bw'onkubira nti onneetaaga nkugamba bwe nti nkusaba onnyamba ontambuze ontuuse ate era onkomyewo bwe kuba kusula onsuze sifaayo bw'oba tosobola wooteero neew'omuweereza wonna wontadde tekijja kunkola bulungi nga nsuze naawe nga tunyumya ewuwo bwe ntyo ye Alan era bw'onkubira ebyo mbikugamba nti oyagala nzije aluwa nti ye transport bamanyi okumbuuza mmeka ne mbagamba sizimanyi gw'omanyi okuva eyo okutuuka mu kibuga baleeterawo mmeka bwe giba ebiri kitundu ng'omanya amagenda n'amadda gy'emeka gy'etaano ekyo tekirimu sita sikusaba okulya ndya kuolyawo kyennina kati kiri kimu kubanga bampadde obutwa emirundi ebiri kyennina kwolya kwendya bwe tutalya babiri sirya nyala twanguyemu kuba tulina okugira kati ezo zaali nga 15 nga 16 jukira yamuwadde kiri 10 ogenda e Kenya nga 16 n'addamu n'amukubira n'amugamba yabadde asaba Katonda n'amulaga ekirooto yamufunyeeko ekirooto Katonda wange bigenze ne kuleve ng'ekirooto kiraga nti ono omukyala ayina traveling is playing from God mbu yali atravelinga nga ono amaze omuwa ekikumi jukira yamugamba agenda Kenya Katonda n'amufunako n'amuwa ekirooto mbu ayina ono omukyala ayina omukyala gwe yawa ssente omukyala ono n'akwata ssente n'azitwala ew'omusawo omuganda era ng'ekigendererwa kya kuloga ono omukyala afuuke mwavu otegedde n'addamu n'amugamba naye tofaayo sisita Katonda yampadde ebiragiro ebyokkola ekyo kiveewo biriwa olaba eddogo yamulagidde bagathalinge ba intercessors ku ground basabe otegedde okumala ennaku ameka omuntu ng'agenze ku level nnene ennaku 3 otegedde so that basobola okubreakinga witchcraft eno gye baateeka ku mukyala kakati mwabo kyetaaga ba intercessors bano kitegeeza yeetaaga ssente eza transportation bano ba intercessors gye bagenda ova bye bagenda okukuŋŋaanya Katonda yabagaye babakuŋŋaanya yeetaaga ssente nga mubbi nnyo kati yeetaaga ssente ez'emmere yeetaaga ssente ba intercessors babeera mu kusiiba yeetaaga ssente eza anti bayamba ggwe bakusayire witchcraft akutuke beetaaga ssente we bagenda osula kuba agenda bafunira ewantu babeere wamu for 30 days ompuliriza oyo lwaki tebamukwata kati n'amugamba ate nze ekifo nandikikoze ne bajja ne babeera ewange n'ekifo kyennyina kifunda okitegedde n'amubuuza ssente mmeka namuga asi nyingi nnyo ojja kunfunirayo $340 gwe okategedde $340 omukyala n'amugamba sizirinaawo kati naye kansooke nkuweeyo ebibiri ameka 5 ago ne gasindikibwa okitegedde olunaku olwaddako enkeera nga 10 awo tubadde ku 16 kati olunaku yafissaawo lumu kati ku 18 omukyala enkeera nga 17 yamukubira omujjukiza balance nga teziriiwo nga 18 omukyala n'agenda n'ayogera ne bbaawe n'asindika $100 ezo nazo n'azifuna okitegedde we baamala awo n'amugamba nti n'amugamba ayina omusindikirayo $50,000 fe new camera omukyala n'amugamba ngenda kusevinga mpola mpola nzikole ki nzikuweereza kati mu tayimu eyo ndowooza omukyala waabuukira naye ng'omanyizereza bamaze ezo nnaku mmeka mu nnaku 1 2 3 4 5 mu wiiki emu nga yakajoyininga ennaku 6 zokka amaze omubba $1 ekitone nnyo nga 600 ku 5 ate ng'akyamubanja yojjukira
yali amusabeza internet 10 mu mmeka n'amusindikira 7 okategedde kati awe tuli kakati obuzibu obuliwo nga njala nkutebulumu oyogere yes omukulu ono alabika azuula mangu nti baleka banguddemu bantegedde ekizibu ekiriwo yafunye abamulwanirako eyo group already kana kazannyo akategeka kabaamu abantu wabaawo abawolereza wabaawo abakulaga waliwo n'abajja okukubira nga bakugamba ensonga ze zimu gwe z'olina kaakati ono y'omukyala we yakitegeera yatandika yamusindikira message n'amugamba do not eteekawo erinnya n'amugamba do not be not deceived. God is not mocked for whatsoever you sow that you shall also reap. Namugamba judgment is coming if you don't turn to God, if you don't turn from your evil ways. He that has ears hear this. Otegedde kati ozo yatandika omusindikira ebintu bino omukulu ndooza n'ayogerako n'abantu be eyo nkugambye abaani ba spy banzikiriza ono mwogere erinnya kyendaba wano ennamba eyasindika message ng'esindikira omukyalo oli mu kifo ky'okugamba ku muntu waabwe nti munnange kino omukyala kyayogerako kituufu teyakikola ono mukyala bamuyita yamukubira eyamusindikira message bamuyita ndabako erinnya lye bayita Betty kino linnya kye Wekomba yoyo Betty Wekomba n'amugamba Sister Winnie be warned not to shame the anointed man. Be warned not to shame the anointed one. When you gave him money, that agreement, when you gave him money, what agreement did you have with him? Send your details and we shall refund your money back. If he asked you for data, you would have denied. But you went ahead and sent him money. For a short period, you want it back. What is your intention? Katwabe engeri gye bakyusizza olutambi kati baluzza kuye mbukati olina bigendererwa ki ng'olwedde bamaze omubba group ebeera okitegedde era n'amuddamu wano kansomere message emu yokka n'amuddamu nanga Sister Betty be warned not to put your mouth in matters that God hands is in. Do not be deceived. It's not about the money. It's wisely. It's the witchcraft he practices. I'm not the only victim. So when you're coming for me, bring facts. Now I understand what Jesus was saying about loving him with your lips, but your heart is far from him. Yes. Your heart needs a spiritual attention. It's very evil. Betty namuddamu, send your bank details, please. We know him more than you people. Namuga, Jesus is not for you alone, for all of us. Namugamba, you can have your cash money. I'm not after money, but truth. Why are you people so afraid of being rebuked and exposed? Onamugamba, Jesus is in Africa, Uganda. We are not scared. So send your money, your bank details. We are not poor. Kati. Kino kyenafunyamu kiri kimu. The issue here, omukyala raises the issue nti ekigenda maaso si kituufu. Nze wembeera nga ndi mukwano gwo ngenda kugamba Kasiri kyokola kino nawulidde kino naye nga si birungi.
kubanga wewa si birungi opreachinga kino otuba tukola kino si kituufu tukoze tutya omukyala tuba tusobola kati kankuddize ulira gwe bali mu kugamba gwe bali mu kulwanira beti gwalwanira ate ye asindika zino kuva ew'omukulu agamba praise the Lord good morning please I'm asking for your forgiveness and details to send you the money back. Owulira please forgive me. Blocking me is okay, but after I have sent back your money and you have to forgive me. Please consider my pain and tears. God bless you. Ne bamu blockinga. Otegedde era yamuga hello praise the Lord good morning hope all is well. Omukyala namuddamu all is not well I'm not happy with you. Namugamba what have I done? Namugamba you are not who you pretend to be. You have been lying and deceitful, stealing money from innocent people in the name of God. You need to repent and stop stealing from innocent people who has the heart to push God ministry. Kakati bien soma ate ne details zizo eza sente oyizo zande nsoma bya bulimba transfers ozirabye mama gwe katato omukyala ngamba ono si yekka nanga gobo yagala ata abalala twakozeemu ka group wano babbye wano tuli ffenna kati nangamba ajja kunteeka mu group y'abantu abo babbye nyabali tannanteekamu so tomugamba kuteekamu saagala nja kunyiiga ate so tomugamba kuteekamu tutereze muganda tutereze omuganda ate tali omu abafaananga muganda waffe kakati nno waliwo ebintu bibiri kati waliwo ate akazanyaako bakazanya nga beebaka ku bawala kati waliwo obubbi bwa ssente n'obubbi bw'okwabula abawala abali ku mikutu naakabafuna abawera nga nno abamu n'ab'oku mikutu abamu mikwano gyange olina kubira nagamba ku munno andese mu hoteri n'amala okunkozesa kati andese wano siina nazinzizaayo yangaye jangu buli kimu kiri gundi naye nazze kunsabira biri gundi nangamba ebiri munda biri munze kati amaliriza akoze eki ng'eddagala balina babiri nga bawera aba ng'ate bali ku muntu atya era ono gwe kino kati nempulira obulumi ng'omuntu agamba nti owulidde ki nemmukubira yennyini nemmugamba abawala banyuma era kya butonde wamukubira bulungi nnyo nemmugamba abawala banyuma era kya butonde kirabikana bulungi ne bwe tuba tuweegasse nabo tunyumirwa but si mu kumulimba nti olina kyokoze eki kubanga abawala bangu bakukwana mukwane mugambe wansanyusa nakulaba ku mukutu onkoledde bulungi jangu twesanyuse abawala bangu nnyo ajja kukola ki kukkiriza bwana abata toyite eno kubanga agenda kukutwala mu kifaananyi kiki ekirala nanga wayi nalemereddwa bulemerero nagenza okulaba ekintu nga kiyitirivu naye kino kireka nomuga naye kati toddamu kukola ki kubikola ebyo kubanga olina n'oŋŋamba olina n'omukyala eka ekyo n'okireka nolowooza nti kiri ki settled naye kati bwe bayita mu ssente ate badda ne mu kubeegattako okubeebakako babakwabula naawe kiki kye tusobola okukola kati nzira ku bantu omutima gwaffe gwogera bayibuli egamba etya nti abantu bano tubalabira ku bikolwa byabwe kubanga lwa batera okumbuuza omufeero omulaba otya ebikolwa bye byeraga bulungi ate n'omutima gwogera naye omuntu ono alani ono nkolaganye naye ne alani aliwo ati afera muyaaye munda muli mu mutima ng'okikoze eki kati otandika okwogera ne alani naye ng'omukola ki ate nze mpuliriza nnyo oba kitegedde kati nze mbalina abantu bali babiri bo bagamba ki saaba naye bakomplaininga ku bantu abo babiri nina abantu abawerako bakomplaininga ku bantu abo bameka babiri kubanga baali bandabyeko ku seeti nabo oba kitegedde
oli n'agamba so bakitwala obamanyi. Yes, kati kye kimuleeta najja n'agamba nti naye omuntu ono gw'otudde naye mutugambireko ankwana ndi mukazi mufumbo naye nnemeddeko ampereza ebifaananyi by'obuseegu ne muga tasobola oyo mwana muto n'aŋŋamba osaaga kankulage n'ansindikira kweganga nze kennyini nkwatiddwa ensonyi kuba mpolereza gwe simanyi byakola ki. By then nange olina guwaŋŋambye awo naye nga nze we mulaba bwe nkulaga ebifaananyi ojja ggwawo ekigo we mulaba ndabira ddala ekifuba n'amulaganga ali naye ekifuba ki nanga gwoyinza okulowooza nkulimba omwana wuno annemeddeko ate bwe yategeera nti ndi single mother awo nina ki agamba ye mukama yamugambye agenda kuwasa nze naye ze gwagenda okuwasa ankunyulamu ssente z'otamanyi naye bwe kyatuuse ku leve eno nga leve etuuka weegamba tulina kumala kwegatta tulyoke tugende mu ki ntandika okutunulira ng'omusumba ninga nti ate nalina ku musumba gwafera kale olira gwayagala okwebakako olw'okuba ye yakolerako ku sitaani oba kitegedde kati yamanyi kati awulira agamba ddala kati ono kyekyamuleeta ajja ambuuze aŋŋambe kino kituuka kitya mwewuunyizza nnyo mwana oyo ono natuuka n'omutwala omukyala natuuka omutwala ew'omusumba w'omwana ono ne musitwala ne mutwala musumba n'agamba nti tekisoboka bano omwana yandaga ayina gwagenda okuwasa yono kati ataŋŋambye agenda kuwasa ne mugamba musumba bwe nkugirayo obujulizi musigale nga buli wakati waffe ne mbuyiwawo ne mugamba sigira kinaye njagala tutaase ali mu kuvumaganya erinnya lyo kubanga gw'otambula naye gw'obeera naye anze no yankubirako omukulu nga ŋŋamba ayagala kuvaayo bamukotoggera ayagala kukula aveeyo ze nga wemmanyi ayagala kuvaayo kati byagenda okukola wano kuba kati alina protection ine alimu entiisa y'ono gw'atya nti banaalaba batya kati ono bw'amanya nti biri bwe biti yayina okwekutula kwaliwa kwono n'amanya nti ekyo kiyiise naye ng'amubbye ssente z'otayinza kulowooza kati yayita mu sekisi bamaama bali eyo mu butonde sekisi bamwagala naye ate bwesigama Katonda yaŋŋambye nkuwase kati obubbi bugazi buno tuyinza kukola tutya kubanga kye kimu ku bintu ebikulu tuyambe abantu bano ekisooka tokola transaction yonna bya Katonda ng'oli yeesigamye mu linnya lya Katonda kubanga okuwaayo gubeera mutima kubanza omukyala namuyogedde naye ne mugamba obuzibu bw'okuwa omuntu ssente okuwa omuntu ssente si kizibu n'omuntu okukaabira ebizibu kale oyinza gwe gwe basaba naye nakyo si kibi kubanga ayinza okuba ye gwalabanga ayinza omuyamba kifuuka kizibu w'otandika obiteekamu Katonda kati awo oyogeze Katonda kwanze kasiri ondaba bisobola okunkwatamu nenkuyisaamu akasimu bulaza olina weetaano ogimpe eka tutambule biganyeemu ekyo kya buntu ani ddala ng'omusajja tulina kye tulina menizito kubigaana oyinamu kikoze kitya okitegeera nyina wano wendaze naye ze bansabye teziweramu oyinawo ntoopingireko kati nowulira ffe betwali but wekiyingiramu nti kasirye Katonda yaŋŋamye nakulabye kasirye ogenda kufuna omwoyo gw'okufa kugutambulirako naye empaayo emitwalo 10 Katonda yandaze ate kati wano ye mu message alaga God instructed me yandagidde kwegamba tateekawo nambeera mu kiteeseeko naye Katonda yandagidde tufune ba intercessor kati nfunire ez'emmere nfunire eza transport gye bava nfunira we tugenda okubeera naye we tugenda okubeera tebasobola kutuwa mwezi gumu ennyumba y'omuntu aba ajagala emyezi emeka kakati nze payo $340 nze ngena musaba bwenti akwate message eyo nga bwe yagikuwadde agisaasanye ku mikutu agambe n'abalala muzisaasanye kubanga eriko n'egundi eyo amanya kwegali na buli kimu okitegedde agikwata bagambe bannanga omuntu afaanana bw'ati kati yabeere whistleblower era mu message wano amaliriza ŋŋamba nti amaliriza agamba nti intention yange kubanga we bamusaba eza kamera omutima gumu ngawo omutima gwogera omutima gumugamba naye nedda kakati mu gurupu awe yaba intercessor eno gye baakola omusajja gy'abatemako 35 buli mwezi afunamu omukyala gwe yalondamu yaŋŋambye oba ye Sister Monica
amugamba njagala kwogeramuko naawe tamumanyi oba yali amumanyi simanyi amunnyonnyola Monica amugamba twafa dda naffe bye tuliko okisegedde naffe bye tuliko omusajja byatukola gwe naawe nolowooza ate kati ako kazannyo n'amugamba Monica n'amugamba nti walumu yamugambako nti mulwadde oba okisegedde simanyi kati n'aŋŋamba amanyi n'okujja mu gurupu ey'aba intercessor olumu n'atuma omuntu alina baakola nabo n'abagamba omusajja wa Katonda mulwadde ali bubi aliko oxygen tolewo yabagamba aliko oxygen bane twagala ssente aliko oxygen ne basonda enkeera ate ne bamulaba ku live kaye yabaddeko oxygen kati Katonda aswaza era mbu balina gurupu awo y'abantu nga 7 kati ebyo byennyini Katonda atandika okulaga abantu bano aboogerako eri mu 2 Corinthians chapter 11 verse 13 abakolinsi ekyokubiri essuula ya 11 olunyiriri lwa 13 abantu abeefaananyiza bwe batyo nga beerimbika mu linnya lya Katonda bagenda kumaliriza bubi kiwedde yamaliriza atyo manyi gyali nasembolira nga ali mu kkomera bulungi nnyo ng'ate yeefudde father waliwo neyafuula father naye ne bamutwala mu kkomera simanyi gyali emmaliriza yaabwe ebeera mbi kigendo tukola obubi be bakoligi bannaffe bano bagenda kumaliriza bubi nate koliga anjulira gwe ebyo byonna bye bakola abali eyo nkikugamba ebiro bigenda kati oyo yasanguza nze kyemmuwa akasaasaanye mulimu buli omu akategeere kati nejyogeroga nyambo oyongereyo tutaase omufero nabba abantu ate nze koligi anjulira ndi koligi ono ebigundi ezisookebwako allegations nazifuna mwaka nga gumu emabega naye nga buli zenfuna nga bana balina neziresiiti nga mukubira era anjulira ne mugamba omukyala ng'ayogera waati ne waati kyokola si kirungi waliwo omukyala gwe yakwata eyo n'amugamba omukyala yamusaba omuggulirawo YouTube mu butuufu okuggulirawo omukyala omuntu YouTube yabwereere tetwala na ddakiika ziwera 3 naye omukyala yamuggyako ssente n'amugamba mbu ate simanya yali amugambye mukolera logo n'okumuggulirawo group YouTube n'amugamba ate simanya tekakati gundi yange eri siro so eza laptop sima bagitereze n'amwereza 3 okola logo n'amuggyako obanga ana oyo yali munnayuganda ali ku kiyumba akola kakati kambabuulire era no message kegende eri muganda we because wenjogera ebintu bino nesize empadde ajja bitegeera era ayinza n'okunyiigira it is okay tosobola kwanika bafere ng'ate naawe byokola bugingo oyo omulaba mwagala nnyo mugundi emu ng'omuntu mwagala nnyo obuweereza buyinza okuba tulina tutakwataganira naye bugingo lwaki mwagala bugingo tasobola kuddamu era yakyogera katuuti wemba seerabidde bugingo tasobola kuddamu kusomesa ku bufumbo okitegedde era teri ajja nakugattira wuwe mu bufumbo kyola tulaba ya gobakola ki why waliwo questions eziri pending ezitanaggwa so otuula fanero n'omukuba baani n'obakuba balaga sima basaba abantu ssente naye nga naawe byokola sami omuntu tetwetaaga muyambisa ne ssente okuddukanya obuweereza it is okay nange kennyini waliwo abampa ku ssente naye sikubirangako muntu yenna kumuteerawo mbeera munkwate bulungi sikubirangako muntu yenna ne mugamba mukama wange nakulooseeko bagenda kudipootinga era nze babawo benkubira abanyamba weebali okitegeera ntuuka ne mbagamba waliwo ebinkuttemu ng'omuntu oyinamu ntaase era bampa so kubanga waliwo abajja okugamba abajja odowooza nti
Chwasa nadde mbadde saa byogerako. Kati ogenda kuba wa ddembe. Eddembe lyolina kubanga oyogedde ki amazima. Because kibi. Nina gift nina marriage seminar gyentegeke ya buli mwaka eberawo mu December. Je twogerera ku ebyo ebyo mu kisenge byo wawulira twogedde nga tuli wali challenges ze tufuna ng'oli n'omwami wo n'omukyala tugiyita council, in fact njita round table bwe tutuula tulyamu ku mmere kubanga abantu bano baleta tugenda kusiibawo era ntera okugamba nti budget yange ya milioni 3 oba 2 ez'okuliisa nkusaba oyimirireko nange abantu bano netulya kubanga emmere y'omu hoteli ate n'omuntu ekifo ky'oba tuttemu zegundi 2 zenkola ki zenkola kati mu mbeera efaanana bwetyo tonyaga muntu ng'okozesa mu linnya lyaki gwereka omuntu akuwe naye togamba mukama yaŋŋambye ntegeke semina eno leeta sente kati awo kyovola kyekyayonoona bammondo mugisha kyekyayonoona baani abo bonna nga batandise okufera abantu bajja babasabira mu akeedi mukama yaŋŋambye nkusabire mu akeedi bagenda kuggala eddogo lingi eriri wano ebyo byonna tubikoze eki tubitegedde kale bajja kunze naye tomugamba mukama yaŋŋambye eddogo naye tusabeko mukama akole bulungi kati kiringa bana bali ku street abakola gundi ababuulira enjiri oli ataddewo wali agamba leeta emirimu gyo giryoke gitambule bw'otaleeta wano okusiiga amafuta tegigenda kutambula eryo ddogo togenda kukozesa linnya lya Yesu kola omuntu oba olinamu ekikyamu mugambe olaba omukyala ani namukwano gwe era bamuyita Olivia so omukyala oyo wayogeddeko naye yes yaŋŋamba omukyala oyo era omwami ono yennyini yamubba naye ku luno ate yamuyisa mu tekiniiki ndala era ono Olivia yagenda ng'alaba omuntu buweereza kusupportinga buweereza alaba omuntu ayogera obulungi you know n'agendayo n'amutuukirira n'amweyanjulira yamutani ate abanguya mu wiiki ngezi Katonda agenda kuba omuntu mu wiiki nga 2 abeera amaze okufuna kasente kati ye yamugamba alina abaana balabirira asula n'abeewaka bano bagambye nti ate wasula wafunda kwono asula n'abeewaka ne kati tebalina kyakulya okitegeera n'alyoka amugamba era we mbaserabidde Olivia mpozi nga nanzijukiza yamugamba era mbu yamufunyeeko ekirooto naye ekirooto kuno kijja kuvaawo ono teyamugambye kufuna ba intercessor oli yamugamba kijja kuvaawo na kuliisa baana bano abatalina kyakulya n'amuwa ssente tusiibule kuba kati oyanyiiza bunyiiza ngenda kumaliriza nga ŋŋamba nti muganda ffe yeetereze mwana n'ebyokwogera bimbula ate mbadde musaba babimuweereze kubanga bo bamumanyi mbisaba babimuweereze nze musabira ekintu kimu yeetereze kubanga tosobola Katonda takkiriza takkiriza bamumonkinga kukola bubi Katonda ajja kwanika eri ensi yonna nkwegayiridde twava eri sitaani simanyi ogoba wali oweereza sitaani wali tomuweereza naye wano kiragira dda nti oli muweereza wa sitaani direct ekitaliimu nagamba nti kiki muganda wange lekeraawo okubba abantu ennaku z'omubbi zibeera ameka 4 ogenda kuswala kale oyinza okuba tokyaswala naye ogenda kumenya abantu bangi nnyo okubazzaayo emabega oli ku mulimu gwa Katonda ffe abasituka ne tujja ntituula ku mpewo ku seeti ne tuwaayo message eri abantu bagenda kutandika okutwetamwa ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe